olowooza mukyala wange heterosexual. Wabula ate n'obeera shocked oluusi okusanga nga oba yeebaka ne bakyala banne. Oba n'oba n'omwami wo ng'olaba emirimu gy'omu kisenge agikola bulungi era ng'omusajja bw'akola ki? Bagikola. Wabula ate olumu n'obeera shocked okumusanga nga bw'agikola mu kisenge naawe nga ate bw'ali ku musajja munne era ne bw'agikola. Kale yes, metrosexuals basobolera ddala okugenda mu bufumbo era basobola okubeera ddala n'abakyala oba n'abaami. Ekyokubeera nti bo bayina physically bw'aba musajja aba musajja naye abeera ayina eneewulira n'okwekolako okw'enjawulo kwakola ki? Kwekolako naye nga attraction ye eri ku bakyala. Era kyekimu physical asobola okuba nga mukyala bwe wayise ba tomboys naye ng'ayambala ebipale bye binene ebisaati binene abeera n'abasajja banne abeera mu mipiira bye naye nga mu butuufu tosobola mugamba nti yeebake na mukyala munne. Ba metrosexuals baba confusinga ne ba homosexuals. Era babalaba ne bagamba nti ono homosexual bambi abamu tebabeera. Well, abamu basobola okuba nga they are homosexuals naye tebaba homosexuals. Asexual. Talina kyayagala. Tayagala basajja, tayagala bakazi. Yena ali awo. Naye nga mulamu akola bulungi nga si mufu. Bw'aba mukyala nga amabeere agalina bulungi, ebitundu bye ebyakyama bya developinga bulungi, figa zina naye nga tayagala musajja, tayagala mukazi. Ate nga mukyala ng'obwagazi bwe oba attraction ye eri ku baami. Oyo bamuyita heterosexual. Ayagala abaami bw'aba mukyala, ayagala abakyala bw'aba mwami, n'ate nga n'ejjenda ye naye agyagala. Nti bw'aba mwami ate era ayagala ne baami banne, bw'aba mukyala ate era ayagala ne bakyala banne. Yes, metrosexuals basobolera ddala okugenda mu bufumbo era basobola okubeera ddala n'abakyala oba n'abaami. Ekyokubeera nti bo bayina physically bw'aba musajja aba musajja naye abeera ayina eneewulira n'okwekolako okw'enjawulo kwakola ki? Kwekolako naye nga attraction ye eri ku bakyala. Era kyekimu physical asobola okuba nga mukyala bwe wayise ba tomboys naye ng'ayambala ebipale bye binene ebisaati binene abeera n'abasajja banne abeera mu mipiira bye naye nga mu butuufu tosobola mugamba nti yeebake na mukyala munne. Human sexuality eringa kwegomba colors. Noganza, I'm attracted to red, but it doesn't mean that I'm also attracted to red. So kubanga blue is my favorite color. So even human sexuality etambulira mu kowa bwerityo. Omuntu nga akula alina stages zayitamu. Wabawo stages ez'okuexploringa okunoonyereza ng'ate azikola ku mubiri gwe gwennyini. Abaana nga bafuna sense of smell bawunyiriza ebintu bingi naye nga batandikira ku mibiri gyabwe nti biva eno mu buto okusingira ddala ne communities mwe tukulira. Ndowooza abazadde twetaaga ne tuwa nnyo obudde abaana baffe okubatunuulira, okubastudinga n'okubagayidinga nga bayita mu stages eza exploration. Oh yeah. Okubabuulira kino kye kituufu, kino si kituufu. Omuzadde bw'otabaawo mu bulamu bwa mwana wo, omwana agenda kukola discoveries ezize ku bubwe n'ezo zaawulira ku bapeers. Abasajja bagge kubanga mu kikolwa kya sex kiri wano mu basajja waliwo risks nnyingi. Bwe kuba kuyingira nga bwe bakola anal penetrations ezo zirina risks nnyingi. HIV atambulira nnyo mu anal sex okusinga mu vaginal sex. Olw'ensonga nti anus yo yakolebwa nga efulumya teyingiza. Ekyokubiri teri lubricated enough kubeera nga esobola okucontaininga act eya sex. All right, a very good morning, good afternoon, good night.
mwasize mutya mwenna abatulaba bana Flash Light Channel Uganda online television. Today tuli bamukisa nti tulina omusajja sijja muyita ngwanguli naye tujja muyita kakensa mweno field gye tugenda kulisako olunaku olwaleero. Amanya gange nga bulijjo mpitibwa Ahebwa Rogers ate ne mukwano gwange ayitibwa Andrew Talemwa. No sini Kinyankole we call it Talemwa. Now for instance in the central Talemwa. That's right. Tolemo kugamba goli nolina ntamegwa tebikulema. Sisuubira nti nemwa because ndowooza n'abaali ntuuma baamanya nti omwana ono ajja kwera kale ngezaako okulikwata obulungi obutaliswaza. Weewaawo. Andrew Talemwa is a researcher from the University of Yale, found in United States. Naye ng'olwaleero ali mu kibuga kya Kampala olunaku olwaleero kugamba twetaaga that information giyajja eri naffe wano tugigabanemukko. Olwaleero tetugenda nnyo too deeply into politics naye nga twetaaga omuntu wa bulijjo ali wansi ali ewakamu abagamba tetwagala politics naye nga mwetaaga nnyo okumanya what's taking place in the world. Tuli ku education program tugenda kulaba ku human sexuality and gender. Nze nga kitali muganda obulungi ennyo ajja binnyonnyola ajja kuyiza mu Luganda. So twebuuza abantu n'ensi z'abantu yanjawulo. Osanga omusajja yeeyisa kikazi, osanga omukazi yeeyisa kisajja. Nti bano lesbianism, bano ba homosexuality. So is specialist in that field. Twetaaga tumanye ebintu bino bitambula bitya, abiraba atya, abitegeera atya, omuntu wa bulijjo abizeemu ki. So mukulu Andrew Talemwa atukwaniriza ku mukutu the flashlight. Somesa ensi yo deeply mu byobulamu. Thank you for having me. You're welcome, sir. Human sexuality and gender, there are two broad topics. Topics bbiri ezeeyawudde nnyo. Weewaawo. Wabula abantu ebiseera ebisinga bazibuzaabuza ne bazigatta. Ne bakwata gender ate ne bagiteeka mu human sexuality. Ne bakwata human sexuality ate ne bagitabiikatabika ne gender. Kubanga context yaayo eri broad ate ebanga egezaako okurelatinga n'olw'ensonga y'abantu bakola ki kibabuzaabuza. Okuzaako emabega eno ensonga y'okulowooza ku human sexuality yatandika okunoonyerezebwako mu kyasa kya 20 nga kitandika nga batandise okugezaako okunoonyereza ku kye tuyita the science of sex. The science of sex. Kyoyita sexology mu Luzungu. Nti bagezaako okutandika okubuuza abantu barelatinga batya mu bintu bya mukwano ne reproduction. Kale okunoonyereza okwo kwatandika mpola mpola mu kyasa ekya 20 nga kitandika. Era bingi bye bajja bavumbula. Era bingi bikyavumbulwa. Mpozi awo olaba nti controversies ezibaawo especially mu topics ze tujja okwogerako nga homosexuality zireetedde abantu okubeera nti tebannategeera nnyo sexology atambula atya. Naye okusookera ddala research zino zaakolebwa nga zaali zisinziirira ku kunoonyereza ku bya science and medicine. N'ate bagenda okuzuula oluvannyuma nti byali bigazi nnyo ate n'okusinga kye baali balowooza. Yes, nange nakyenkizeemu bulijjo tumanyi nti no sex is art kati kitegedde nti sex is science. Sex is science. Awo so tugenda okutandikira olowooza. Yes, sexuality erimu ebika bingi biringa 4 ebimanyikiddwa kati. Ebika 4. Ebika 4. Ate ne gender eyina ebika 3. Kale gwe bwe wazaalibwa nga mukulu Rogers gender yoli male omusajja. Ate ne waliwo ne yazaalibwa ne gender nga female omukazi. Wabula waliyo gender endala
gye tutategeera bulungi eribwa eyo gender gye bayita intersex. Ye muntu azaalibwa n'ebitundu by'ekyama bibiri ng'alina eky'omusajja ng'ate alina n'eky'omukazi. Kakati segomba kumulabako ne naliyetaze mulabako gye bali kakati mu Uganda muno tubalina. Yes, tubalina bangi era amalwaliro kati nga waliwo eddwaliro awo Ekisubi ng'ogenda Entebbe likola nnyo ku surgeries ezo ez'aba intersex people. Baliyita ndyerabidde erinnya naye liri awo Kisubi nga tonnatuuka ku kapande akagenda ku SMAC St. Mary's College Kisubi waliwo eddwaliro awo likola nnyo ku surgeries ezo ez'aba intersex people. Ne batako organ emu. Kakati omwana bw'azaalibwa ng'alina organs bbiri bamuwaamu akadde n'akula atuuke mu eno stage eya adolescence. Kati stage eyo wabaawo ekigenda ekibeera magnified ekiraga sexuality ye gender ye okusinga gyegwira. Kati ekyo ekiri magnified bakireka ne batta kiri ekitali magnified naye nga initially azaalibwa nga intersex. Kati eyo ye gender male ekyo kitegeereddwa, female abantu bakimanyi naate intersex kibabuzaabuza era abantu abamu era bakikuutiriza nnyo ate ne mweri character endala gye tujja okwogera eri mu homosexuality naye ate nga tebikwataganirako ddala. Kati bwe tuva mu gender ate ne tugenda mu kyennyinza okuyita human sexuality. Kati sebe eyo mu human sexuality ye wali metrosexuality, heterosexuality, homosexuality ne asexuality. Bulijjo manyuko eriwa. Keberako olabe. Lesebo. Kakati bwe twogera ku asexuality era kintu tekitegeerekeka nnyo mu bantu abasinga obungi. Naye nga asexuality y'embeera omuntu gy'abeeramu n'akula nga talina busimu bwagazi ku muntu yenna mu by'omukwano oba eby'okwegatta. Bayita batya? Asexuality. Oyo omuntu bamuyita asexual. Talina kyayagala. Tayagala basajja, tayagala bakazi. Yena ali awo. Naye nga mulamu akola bulungi nga si mufu. Bw'aba mukyala nga amabeere agalina bulungi, ebitundu bye ebyakyama bya developinga bulungi, figure zina naye nga tayagala musajja, tayagala mukazi, ate nga teyeekase. Bw'aba musajja nga tayagala mukazi, tayagala musajja, naye nga buli kimu kiri developed n'ebirevu ng'abirina ng'ebyange n'okusingawo, masozi ng'azirina nga n'ebitundu bye ebyekyama byakula, naye nga tayagala bakyala. Oyo abeera asexual. Ate abantu abo bulijjo tulowooza nti abantu kika ekyo baba bakoowu nti baakoowa. Well, mubaamu characters ez'abantu ng'oba yali ayagala olw'embeera y'ensi n'ebizibu bye tujja tufuna mu mukwano oli n'agamba nze mbyesonyiye. Naye abo si benjogerako. Ndi ku muntu ye nga tawulira era nga ne bw'okimuteekamu omukakabukasi kumbe ebitundu bye bikolera ddala naye ng'okukimuteekamu oli mu mukakabukasi nga ye embala ye takiwulira. Asexuality. Oyo ye asexual person. Okay. Kakati ne wabeerayo bwe tuyita metrosexual. Abantu nno era ebiseera ebisinga ba metrosexuals baba confusinga ne ba homosexuals. Era babalaba ne bagamba nti ono homosexual bambi abamu tebabeera. Well, abamu basobola okuba nga they are homosexuals naye tebaba homosexuals. Kati ba metrosexual be bantu boolaba kaŋŋamba omusajja nga yeekolako nnyo ekiyitiridde. Samatimba style. Sijja kwogera amannya. Nga yeekolako nnyo ekiyitiridde ku musajja kye yandikoze ng'afa nnyo ku bintu bingi ate mu kutegeera okwaffe bye tuyinza okuteekera mu mbala y'abakyala. Oba n'olaba omukyala
ng'ate ye neeyisaya yalinga teefiirayo. Tuba tomboys. Abatomboys okyogedde. Ebipala ayambala binene, ayambala engatto ezizito wange ez'abasajja, naye ate ekyo tekitegeeza nti abeera homosexual. Yeah. Era senga you can bear witness, oyinza okuba olina batomboys bangi b'olabye ate nolanga baagenda mu bufumbo. Gye bali. Mugamba yiyi, ono twali tulowooza ali bw'ati. Bambi abo babayita ba metrosexuals, nti bayingira mu mbeera nga balina ebbo kye bawulira mu presentation yaabwe ekitafaanagana na jenda yaabwe bwe yandikoze eki bwe yandibadde, nti jenda ye yandibadde nga mukyala nga wakwekolako, wakwambala kakondo, wakwambala biteteeyi, naye nga ye si kyawulira. N'ate tekitegeeza nti abeera homosexual. Kati bwe nva kuba metrosexual nenzira kuba heterosexual. Abantu abasinga eyo lyekkowa lye tugwamu as majority. Naye ate era bwe tunaagenda mu maaso ojja kulaba ng'abamu bavaayoko, waliyo diversions. Ba heterosexual ye mwami nga ye obwagazi bwe oba attraction ye eri ku bakyala, oba omukyala ng'obwagazi bwe oba attraction ye eri ku baami. Oyo bamuyita heterosexual. Abantu abasinga lyekkowa lye tukola ki? Lye tugwamu. Kambuzeko kwekikatono. Sorry for interruption. Obudde obusinga abamu batugamba nti kuba nti wakula n'abaana abawala kyova oli heterosexual. Nti that's what feelings zibeera nnyo mu bawala. Bw'otambula nabo bw'okola discussion kugamba be bakwanguyira other than men. Kakati ekifo kiri nti omuntu kika ekyo, is it inborn oba it is created? Heterosexuality. Heterosexuality sijja gamba nti it is inborn oba it is created. Egwa mu kowazi biri. Naye nga embeera gye tukuliramu era patule nga bw'ogambye editamininga nnyo ku muntu makeup ye mu sexuality bw'egenda okubeera. Era kyekimu ne mu homosexuality. Nga bw'obeera awo n'ogamba nti nze ndi nnyo attracted ku kkala emmyufu, ng'era gwe engoye z'ogula weesanga bwesanzi nga mubaamu red, nga gwe attraction yo nyanze zange zina okuba mu bbulu. Naye tewali yakikusomesa mwattu. Oyinza okubanga yes. Kakati ne sexuality to the most part bwe teweebeera. Wabula eyo tujja kujjayo. Heterosexuality njogeddeko. Kati bwe tudda ku homosexuality, awo no we wali obuzibu obusinga. Kubanga mu homosexuality ate namwo mulimu ebika. Bino embala endala tuzoogedde naye ziri straight nga bwe ziri, naye homosexuality ate ye erimu ebika. Simayo bali owulidde ku kintu kye bayita LGBT. Nkiwulire. Kiggwayo ye lesbian, gay, bisexual ne transgender. Abamu bongerako ne ka I kageri gye twayogedde intersex, era we nagambidde nti batera okikanyuga eno ne bakiconfusinga. Abamu ne bongerako ka Q, queer, eri mu asexuality gye nakugambye. Naye ebyo byonna bw'obijjako kowa ya homosexuality egwira mu LGBT. Lesbian, gay, bisexual and transgender people. Who is a lesbian? Lesbian ye mukyala ayina obwagazi ku bakyala banne. Si oli gwe ntwayogeddeko metrosexual. However, asobola okubeera era nga metrosexual naye ate nga lesbian. Naye omuntu okuba metrosexual ate tekimufuula automatically kuba nti lesbian. Nga bwe wayogedde ku baami nti abaami abeekolako ennyo, it does not make them gay. However, basobola era okuba nga bagay. Kati bwe tuva ku lesbian ne tudda ku gay person, ye musajja ayagala alina obwagazi ku basajja banne. Bwe tuva ku gay person ne tudda ku bisexual, abo nno bangi ate.
era abantu baba confusinga nti babanga abali confused. Bisexual ye muntu ayagala abaami bw'aba mukyala, ayagala abakyala bw'aba mwami, n'ate nga ne genda ye naye agyagala. Nti bw'aba mwami ate era ayagala ne baami banne, bw'aba mukyala ate era ayagala ne bakyala banne. Ate era ekyo kiri common nnyo mu bakyala olw'enneeyisa yaabwe gye bakolamu ebintu byabwe nga bakula. Kale bisexuality ate ye eri econfusinga nnyo abantu nti omuntu ogenda n'omulaba omusajja ayina amaka, musajja ssemaka, nti ogenda owulira nti baamukutte ne musajja munne. Togamba ensi eyonoonesa abantu baba abadde ki? Musajja ayina n'omukyala era tubawulira bangi, saagala bamentioninga. Ng'omusajja omulaba ayina omukyala, musajja ssemaka n'abaana ayina, naye nga ne abalenzi basajja banne akola ki? Oyo abeera bisexual. Ayagala abakyala ate n'abaami abaagala. Kale ekyo kireeta confusion. Era ne wabeerayo abakyala nga n'obufumbo bafumbo, naye ng'ate ayina era omukwano ku bakyala banne. Era ekyo nakyo kiconfusinga nnyo abantu. Ate kati munaffe abakyala engeri gye bali a bit secretive okusinga kufa abasajja bwe kijja mu bintu by'omukwano. Ate kizibu bo bamanya, naye ate nga be basinga n'obungi. Kati eyo embeera nebeerawo. Kati ne wabeerawo gwe bayita transgender. Transgender ye muntu abeera nga mwami oba musajja, naye nga ye mu kikula kye ne mu mpulira ye awulira mukyala, oba nga mukyala oba mukazi, naye nga mu mpulira ye ne mu kikula kye awulira musajja. Transgender wanjawulo ne metrosexual. Metrosexual twagambye nti behaviors ze zibeera exposed mu nnyambala oba mu byakola oba mu bintu ebiri ebiri external. That's metro. Oyo metro. Naye transgender aba mwami naye ng'empisa ze n'ekikula kye by'abakyala, oba n'abeera omukyala nga naye empisa ye n'ekikula kye by'abaami. Beba abakyala bola bayita oba basikyakula sajja abamu ng'ayina muscles nga hormones ezimu ziringa eziri dominant gye zitandibadde, nga mukyala ali masicula ng'awulira ate era musajja wadde nga genda yazaalibwa nti mukyala, oba nga mwami ali nga abamu babeera even curved, ng'ali curved ng'omukyala ng'era bw'akwambalira ekiteeteeyi omuyita omukyala, naye nga yaawulira aligned towards kubeera nti ki, nga hormones ze ez'ekikyala ziringa eziri dominant wadde nga muki. Bambi abo bafuna obuzibu ebiseera ebisinga. Bw'abeera mukyala bamuyita transman. Omukyala atransitioninga into a man. Bw'abeera musajja oba mwami oba mulenzi bamuyita trans woman. Omwami oba omulenzi ali mu kutransitioninga into a woman. Era omutunuulira ekikula kye oyinza oba obalabye nako nga musajja oba mulenzi naye nga n'enkula ye alina ne hipsi nga n'omubiri gwe omulaba mukyala, ate nga naye akyewulira nti mu butuufu ndowooza nandibadde mukyala. Muli aba akyewulira wakuba social ayinza obutaki exposing naye ng'akikola ki, oba oli n'aba mukyala nga bw'atyo bambi bwakola ki. So byebyo ebika by'abantu. Biri bika 1 2 3 4 bina byokka. Tulinawo lesbian, gay, bisexual ne transgender. Bitaano babiri. Biri bitaano. Yes, sir. Kale kakati endowooza era batulaba n'abatuliza nange nina byenjize mbyambadde simanyi. Yes, sir. Ne kakati kyatugendeko ne this kind of types eziri commonly known, naye nalyeetazeeko ono metrosexual.
can they really be married? Yes. Metrosexuals basobolera ddala okugenda mu bufumbo. Era basobola okubeera ddala n'abakyala oba n'abaami. Ekyokubeera nti bo bayina physically bw'aba musajja aba musajja. Naye abeera ayina eneewulira n'okwekolako okw'enjawulo kwakola ki? Kwekola naye nga attraction ye eri ku bakyala. Era kyekimu physical asobola okuba nga mukyala bwe wayise ba tomboys. Naye ng'ayambala ebipale bye binene, ebisaati binene, abeera n'abasajja banne, abeera mu mipiira bye naye nga mu butuufu tosobola mugamba nti yeebake na mukyala munne. Era ng'ayagala basajja. Okay. Then heterosexual. Heterosexual, by the time omwana wabeera mu adolescent stage, the other part, don't you think that at one time feelings zisobola kukyuka nezikomawo? Oyo si heterosexual, oyo ye intersex. Intersex. Gender. No, meaning intersex. Tasobola ebintu nebyekyanga n'agamba kale singa eri party gye balongoosa singa in most cases medically bakola analysis, ne bakola tests, ne balaba hormones eziri dominant. Kubanga omwana bw'atandika adolescent stage, hormones zitandika okukola okudeveloping anomanya nti testosterone ali mu kukula, estrogen akula, testosterone akola ki? Aka. Kale ebyo biri relating era n'omubiri gwe bwe gunaafaanana nti bw'abeera nga anaabeera mulenzi testosterone we n'atandika obeera dominant. Era otandika olaba nga ebirevu bijja, nga ebitundu bye ebyekirenzi bideveloping ate nga biri tebikula. Kale in most cases kiba kyangu okukola ki? Okudetermininga. Then what happened when you find a woman nga ayina ekirevu? Omukyala nga ayinamu ekirevu biologically tabeera nti oba musajja oba metro oba anything of that sort oba asexual. Naye asobola okuba nga mu hormones ze ayinamu ka hormone k'ekisajja akaalinga kafuuka dominant. Era yembeera yemu n'osanga omukazi nga bwe twayogedde, omwami nga bwe twayogedde emabegako ng'ali curved ng'abakyala ayina akabina, weesanga nga mu hormones ze ayinamu hormone eyagala okubeera dominant mu hormones ez'ekikyala. But basically tekimufuula mbu oba ali kino oba ali kiri ng'era stereotypes ez'abantu bwe zidictating ennaku zino. Okay. Wayogeddeko ku is it called asexual? Asexual. Asexual, no. How do you identify someone? This person is asexual. You cannot identify an asexual person. Ye yennyini yeyeewulira. Naye gwe tosobola mu identify. Kubanga bw'aba musajja ajja aba musajja bulungi nga nze. Bw'aba mukyala ajja aba mukyala bulungi ng'omukyala bw'omanyi. Naye nga ye yeyeewulira kyali. Tosobola mu identifying. Now, what could be the effects of bisexual? But what are the difference? The dangers somebody is likely to. Dangers bisexuality nyingi, especially omuntu mufumbo obanga omuntu ali mu relationship eri stable. Kubanga ebiseera ebisinga oba ne mukyalawo kampe ekyokulabirako ng'olowooza mukyala wange heterosexual. Wabula ate n'obeera shocked oluusi okusanga nga oba yeebaka ne bakyala banne. Oba n'oba n'omwami wo ng'olaba emirimu gy'omu kisenge agikola bulungi era ng'omusajja bw'akola ki? Bw'agikola. Wabula ate olumu n'obeera shocked okumusanga nga bw'agikola mu kisenge naawe ng'ate bw'ali ku musajja munne era ne bw'agikola. Kale kiri a bit disturbing omuntu ng'ali mu relationship oba ng'omuntu mufumbo. Era bangi tubawulira ne mu ggwanga lyaffe Uganda ng'omwami omulaba ali well established, musajja wa kitiibwa, alina omukyala we naye ng'ate n'eri akola ki? Era kino saagala kikuliriza nnyo oba kukifula abantu abasinga, ate disclaimer saagala gamba nti abantu abali faithful be bali bwe batyo, naye era abantu abasinga
bw'aba musajja ng'omulaba ye bw'aba yawasa kyaggwa tasobola kugamba oba atunulako oba wa omuntu oyo oluusi abaako akabuuza kubanga sexuality kyowulira tekikoma ku muntu gwe wawasa sigamba nti abantu balina kubeera mu bwenzi oba ki naye osobola oba nga oli mufumbo wabula ne weegomba omukyala ayitawo okwegomba tekitegeeza nti otaking action okole ki n'omukyala abakyala baffe nabo beegomba abasajja abalala naye tekitegeeza mbu bagende beebake nabo eyo ye control gye weeteekako naye omuntu ateegomba nga ye yawasa mukyala we agamba kyaggwa teyeegomba nati abamu Katonda lungi omubiri guno gwa njawulo twebuzaabuza bwebuzaabuza omuntu ateegomba mwemuga omusajja ali faithful yawasa sigambye nti okwegomba kutegeeza genda oyende omuntu ateegomba mwegendereze ebiseera ebisinga beekanga nga bagwa mu kkowa eryo erya bisexuality nti asobola okuba nga kino yakiyingiramu ekyokuwasa omukyala alage society nti ali mufumbo era ng'omukyala amwagala naye nga n'eri agwayo ate munange kizibu okususpectinga kuba bw'oba mukwano gwange ng'oli musajja ne mukyala wange tajja kisuspectinga okuggyako ng'akiwadde obudde ng'alina ebintu by'alabye ebimufuula suspicious n'akiwa obudde kati ate abakyala bambi bo bangi na nnyo n'okusinga abasajja abali mu kkowa eryo naye nga bumanyi bannaffe abo ebintu byabwe biri so secretive omukyala ne bw'aba yagenze mu bwenzi muzibu okutegeera okusinga omusajja be ebyabwe babikuuma nti byakyama nnyo kati mize mingi bintu bingi bitambulira mu bantu naye nga tosobola kukola ki kubitegeera naye ng'abantu kye babeera mu mitima gyabwe bo baba bakimanyi tukyali ku bisexual of late abantu abali mu bisexual kimanyikiddwa ate nkiwuliddeko nti be bakyasinza obugagga balina ssente nnyingi ba bisexual oba ba homosexuals abali mu class eyo homosexuality and bisexuality but njaga tufocusingeko ku mwana ow'obuwala what are the risks eziri mu bisexual omuwala bano ba lesbians what are the risks kansoke nambulule ku kyogambye nti balina ssente mpulira balina ssente nesimanyi abantu abali mu kkowa eryo nakumenyedde gender nenkumenyera ne sexuality basigala nga bantu nga ffe bw'oba gw'oli heterosexual oli muntu nga homosexual we are all the same kitegeeza ne bwe twali tusoma mu kisomero nga tusoma mu kibiina mwalimu abaana abagezi abali wakati awo n'abaali badda ng'era embeera y'ensi bw'ekola ki bw'ebeera abantu abo boolaba wadde nti baba character assassinatinga ne babajja mu kkowa eri omuntu owa bulijjo naye basigala nga baki nga bantu kitegeeza bwe baba nga baali bagezi ku ssomero baba bagezi bwe baba nga baali bakozi nga bamanyi okukola ssente baba bakozi bwe baba nga baali balina skills oba mu engineering oba mu medicine baba bazikola ki baziyina kaakati lwaki bagamba nti balina ssente n'abaavu gye bali naye bakitwalira nnyo mu balina ssente kubanga buli kintu kitambula ne ssente naawe okukwana omukazi toyinza kuŋŋamba nti tokozesa ki oteekamu ssente naye kikyo tekirabika tebakifaako naye ate omusajja ng'akwana musajja munne n'ateekamu kikirabika naye nga kyekimu bw'obeera nga wasoma nnyo ng'oli dokita olina masters mu surgery oba whatever it is oba ng'oli engineer oba civil engineer ojja kufuna ssente as a heterosexual bw'oba wasoma ng'olina amagezi go ng'oli na masters mu surgery oba mu civil engineering ojja kufuna ssente as a homosexual so it doesn't matter
kyonna omuntu za bisexuality oba abawala abagenda mu ebyo ate nno munnange si nnyingi nnyo ng'eza homosexuality ez'abasajja eza gay ez'abasajja ku basajja nti abasajja mu kikolwa kyabwe bwe baba bagenze mu kikolwa eky'okwegatta risks ze bajjayo ate nnyingi okusinga ku bakyala. Abakyala bano bangi bwe baba bakula bayita ne mu bintu bye bayita okukyalira ensiko. Ebintu ebyo bibayigiriza nnyo abamu embeera ya bisexuality. Bwe mbadde njagala okujja ddala awo. Kaakati sensitivity ezo ze bajja bafuna mu kukyalira ensiko, ekyo ekikolwa kiri nnyo mu Africa. Zibaleetera okukula nga balinamu embeera y'okwagala bakyala bannaabwe kubanga babatuusa mangu ku ntikko okusinga abasajja. Bamanyi wa we babakwata bo ng'abakyala basobola okwidentifyinga points eziri sensitive okusinga abasajja. Kati ne kibaleetera okubanga era osobola okusanga omukyala bw'aba wa mazima gy'oli n'agamba nze sifunangako musajja mazisa. Ate nga abakazi abamumazisa buli mukazi gw'abeera naye amukola ki? Amumazisa. Naye ate nga ffe abasajja okumala kya butonde ne bw'oba onyumiddwa ne bw'oba tonyumiddwa osobola okukola ki? Okumala. Ate ekitali ku bakyala, omukyala okumala alina okunyumirwa. Tekiri nga ffe abasajja. Omusajja oba onyumiddwa oba tonyumiddwa osobola okumala. Okufulumya ensigo eyo mu butonde Katonda bwe yakikola. Wabula omukazi okumala alina okunyumirwa. Eyo yo tekiriiko condition endala. Kakati ekyo ne kibaleetera okubeera nga babeera lined towards their fellow women okufuna nti bafuna okunyumirwa okwo okumala. Naye nga kiviiridde ddala eno mu kukyalira ensiko kwe bajjanga bakola ki? Bakola. Kale makyazi abakyala bangi abali mu kikolwa kya bisexuality. Risks zaabwe ate ntonoko ku z'abasajja abali mu gay. Abasajja bagge kubanga mu kikolwa kya sex kiri wano mu basajja waliwo risks nyingi. Bwe kuba kuyingira nga bwe bakola anal penetrations ezo zirina risks nyingi. HIV atambulira nnyo mu anal sex okusinga mu vaginal sex. Olw'ensonga nti anus yo yakolebwa nga efulumya teyingiza. Ekyokubiri teri lubricated enough kubeera nga esobola okucontaininga act eya sex ekitali ku vagina. Ate era ng'okimanyi nti n'omukyala era bw'aba tali lubricated kimala asobola okutransmittinga amangu obulwadde. So risks z'abasajja nnyingiko ku z'abakyala. Kati abakyala engeri gye kiri nti contact yaabwe teri penetrative. Bambi bo ate risks teziba nnyingi. Ezisinga ziri psychological ku bakyala nti experience gy'agenda afuna over time emuleetera okubeera nga alignment ye ate dda nnyo ku bakyala banne okusinga abaami. Okay. Era ku yo point njagala otangazeemukko bannayuganda abali mu bifo by'enjawulo, Abaganda, Abanyankole, all parts of the nation. Okukyalira ensiko kuno kubadde nnyo wano mu Buganda. Nnyo. Ne mu Western and other parts. Naye ate nina kyekizeemu nti ekitegeeza no wonder we've seen bano abaana sijja kukivumirira babayigiza bintu bingi naye nekyo kiri part of that. It's part of it. It's part of it. Absolutely. Lwakuba community teyagala kyogerako. Okay. Is there any effect singa oba teyakyalira nsiko? Well, effect eyo eri personal. Bw'oba ne mukyalawo nga teyakyalira nsiko gwamanyi how you feel because sex basically etandikira mu bwongo. It is psychological. It's psychological. So even the experience you get during sex starts from the brain. Bwe osobola obeera n'omuntu nga owulira akusanyusa naye nga nze bwe ngenda naye takola ki? Tansanyusa. Kitegeeza it is more psychological. Naye kiyinza okuba nga factually nga facts ziraga nti omuntu eyakyalira ensiko ayinza obaamu ne preferences especially when it comes to attraction here and there, but I wouldn't say that omuntu nga yakola bw'ati oba nga teyakola bw'ati aba asinga kuone ali bw'ati. Okay.
Now, because it's quite something that it is opening us our minds. Bulijjo mbadde neebuuza nti abaana emize egyo bagiyiga batya muwala ku muwala. It has been bothering my mind as well. Nga bwe nagambye nti human sexuality eringa kwegomba colors. Noganza, I'm attracted to red, but it doesn't mean that I'm also attracted to red. So kubanga blue is my favorite color. So even human sexuality etambulira mu kkowa bwerityo. Omuntu nga akula alina stages z'ayitamu. Wabaawo stages ez'okuexploringa okunoonyereza ng'ate azikola ku mubiri gwe gwennyini. Abaana nga bafuna sense of smell bawunyiriza ebintu bingi naye nga batandikira ku mibiri gyabwe. Akwata mu nnyindo n'awunyiriza n'awulira breath ye ku makya n'amanya nti breath yange. No one told you that. You know it. N'akwata wansi n'awulira emabega wawunya we wati n'akwata mu maaso n'awulira kati omusajja nga tali circumcised. Ayina naye senti gy'aproducinga ng'omusajja nga tabadde clean. Okitegeera? And naturally omuntu azaalibwa nga tali circumcised. Circumcision ejjo omaze kuzaalibwa. Kakati n'omuwala naye agenda yeewunyako waliwo natural smell omuntu gy'aba nayo ku mubiri gwe. Generally mu nkwawa wansi buli wamu. Kati omwana ng'akula alina stages z'ayitamu ez'okuexploring oba okunoonyereza. Era stages ezo nga zi-involvinga nnyo okudiscovering omubiri gwe through the sense of smell. Kubanga zino senses Katonda yazikola oba zaakolebwa ku muntu nga ziyina ebigendererwa byazo ne reactions ze zikola. Kati abaana mu stage ya myaka 5, 6, 7 bageza nnyo okwekwata okuwulira how they smell. Era olaba abalenzi waliwo olaba mu stages ku makya morning erections ezo ng'afuka omusulo ng'agutumbiiza ng'ate tewali yakimuyigiriza. Ate bangi ffenna kumpi twali tukikozeeko experiences ezo. Kakati unfortunately abaana abalenzi bakwatagana nnyo ne balenzi bannaabwe mu eyo stage. N'abaana abawala bakwatagana nnyo ne bawala bannaabwe mu eyo stage. Kati mu ku-exploring emibiri gyabwe bagezaako okuwulira naye Roger bwe mba ne smell bweti naye aba nayo. Naye bwe mba nga nsobola okutumbiiza omusulo naye asobola otutumbiiza. That kind of curiosity ebaleetera okutandika oku-exploringa ne bava ku mibiri gyabwe ate ne batandika oku-exploringa emibiri gy'abannaabwe of the same sex. Era ne masturbation eviira ddala mu ku-exploringa omubiri. Batono nnyo be bayigiriza masturbation. Wabula out of exploration omuntu yeesanga ng'ali mu kikolwa n'awulira ng'aliwo pleasure. Nga naye tewali yakimusomesa. Wabula agenda obuuzaako munne nga ne munne yali akikozeko. Agenda obuuzaako munne nga ne munne yali akikozeko. How does it happen? Kubanga Katonda yatukola nga tu-exploring as human beings. And exploring kutandikira ku mibiri gyaffe. Kakati omwana bw'aba akula n'atandika oku-exploringa ku mubiri gwe ate n'agenda ne ku mubiri gw'omunne, mulenzi munne. Awo we wava attraction. Oba omuwala n'atandika oku-exploringira ku mubiri gwa muwala munne. Nteekako nekiri nga wane waffe mu Africa eki-involvingamu ate n'okukyalira ensiko. Awo omuwala n'atandika okupikinga interest mu muwala munne kubanga awulira waliwo sensitivity, waliwo pleasure. Kakati omwana bw'agenda akula kigenda kimuvaamu ng'atandise okulaba taata abeera na maama, abasajja babeera na bakazi. Ate bwe njagala omulenzi mpulira ndi attracted ku mulenzi. Naye unfortunately wali abatakivaamu. Ye n'akula n'ayingira adolescence era between 13, 14, 15 babeera mu confusion. Ababa tebakivaamu. Bamajja bagwa. Paka lwe batuuka eyo mu maaso n'amanya I think I'm lesbian. Or I think I'm gay. Or I think I'm bisexual. Nga yatandika okufuna attraction ku balenzi bw'aba muwala, ku bawala bw'aba mulenzi, naye ate nga n'ena attraction ku banne yasigalayo. Abamu abeeyita heterosexual, ye n'akiviiramu ddala. N'asigalira ku sexuality emu. So sebo bwekityo bwe kibeera. Okay.
era sebo tuyanza tupikeno kusomeseza bulungi. Munnayuganda atulabira tuwuliriza nalitaze ategeeremuko. What would be your way forward, your advice? Now they know the types. The asexual, metro, bisexual, zisigadde babitegedde. What would be your way forward ku bana abali mu bisexual? Nga sinnawa way forward mu bufunze abantu bangi tuli nabo mu communities, mu families bwe batyo bwe bali. Homosexuals, bisexuals, heterosexuals. Much as they don't declare, but that's how they are. But nga bwe nkuwadde background nti bive eno mu buto okusingira ddala ne communities mwe tukulira, ndowooza abazadde twetaaga ne tuwa nnyo obudde abaana baffe okubatunuulira, okubastudinga n'okubagaidinga nga bayita mu stages eza exploration. Oh yeah. Okubabuulira kino kye kituufu, kino si kituufu. Omuzadde bw'otabaawo mu bulamu bwa mwana wo, omwana agenda kukola discoveries ezize ku bubwe n'ezo zaawulira ku bapeers be. Naye gwe ng'omuzadde alina experience ate ng'akuwuliriza kubanga gwamuzaala oba ssenga oba maama oba taata oba kojja, ng'oyagaliza omwana osobola okumulaba n'otaba na nsonyi, kubanga ffe wano tubadde nnyo n'ensonyi sexuality mu families tetwagala zoogerako ng'abazadde, naye ebyo ebizibu ebisinga beera open n'abaana nga bwe tubasomesa HIV n'ebirala, tubasomese ne sexuality bamanye nti gwe omuntu tabeera bw'ati. Era nze bwe ndaba bino zi prom nights abaana be bakola parties, it's fine because abaana beetaaga okumanya nti omwami yandibadde na mukyala. Omukyala yandibadde na mwami. Tetubivumirira. Nga bayongeddeko ko. Tetubivumirira. N'ebyo byogamba omwana lwaki yagidde emmotoka ey'ebbeeyi. Lwaki avuze helicopter. No, omuntu bw'obeera ambitious otunuulira ebintu bye weegomba. Let them be ambitious. Absolutely. Yes. Yes, sir. Obadde okyannyonnyera nga tebakumpa way forward. So you encourage, you're urging that our community to jikirize ntino enough bisexual people they are available. Banji. And No. How can we let it go? Unfortunately, bagamba akakyama amamera, simanyi oba Oluganda olumanyi bulungi. Akakyama amamera okateeza kakutuka. Kakutuka. Waliwo stage omuntu gy'atukako bambi nga tasobola nga kyabatuule. Aha. Kyenvudde ngamba nti mu nkula y'omuntu omuzadde abeere involved, asobole okuyamba omwana okumugaidinga mweyo embeera okusinziira kyamwagala abeere. Bagamba obudde osinga ebirungi bigwa byokya, naye nga it has been a very educative program nti omwana atulaba atuuza yenna nti bajje bamanye ebintu bino nti no gye biri mu nsi. So parents, their role is to guide and encourage. Let me give a scenario, a question. Singa gwe taata wange ng'oyinamu the other type of sexual which is called metro. Yekulimu. Nga nze taata eri mu nze. Eri mu ggwe. Oba ng'oli bisexual. N'osanga omwana wo ng'ali mu kikolwa ekyo. What would you do? Ekisooka kya byonna nze okubeera bisexual oba okubeera metrosexuality kirala mukaate, kubanga tekya-identifyinga na behavior ya muntu sexually nga bwe nagambye. Naye basically okubeera nga ndi bisexual, bwe mba honest, if I can do an audit on myself, mba manyi embeera zange engeri bwe natuukira okubeera nga ndi bisexual. Bwe nsanga omwana wange gwe nga bw'otyo bw'oli, kiraga nti nno nina obunafu mu ku ngeri gye nakuraisingamu ng'omwana ate nga buva nange kunze, kubanga ebiseera ebisinga nkugambye bisexuality eva mu nkula ya muntu ng'akula, mwasangira nti nno tabuuliriddwa, tagaidingiddwa, naye n'abeera nga atandise ofuna attraction mu kintu ekirala. Kiba kitegeeza nange nalemererwa okubeerawo oba okuwa omwana wange obudde
obumala okumuguidinga okutegeera the right way forward. However, osobola okusanga omuntu ng'omuguidinze naye nga ye era eri embala mweri. Nga bw'owulira abantu bambi bafuna confusion balowooza homosexuality abantu bagigenda mu lwa ssente, homosexuality abantu bakola nga bw'olaba malaaya asobola okubeera nga yeetonda ku kubo ng'anoonya ssente. N'ate waliyo n'abawala be twabeeranga nabo mu masomero ne mu bukulu kati nga ye bambi omuwala tekyetaagisa ssente naye nga ye mwenzi bwenzi. Kaakati abantu abo ababiri baba banjawulo, oli omwenzi obwenzi toyinza mukompeyaringa n'oli anoonya ssente. Anoonya ssente mwango kimugjamu senga embeera gy'alimu evaawo emuleetera okunoonya ki ssente. Omwenzi ne bw'omuwa ssente zitya tasobola kukola ki. Ne homosexuality bw'eri mulimu abali bwe batyo, mulimu n'abakiyingiramu obuyingizi nga bamalaaya. Okay. Yes, twenze so n'olw'ensonga eyo mulina abannayuganda abapepa in diaspora mwebale nnyo. An educative program tuzireeta n'abaana abato bamanye nti ebintu bino gyebiri, if it's possible kukistopinga obudde nga bukyali kikolebwe. yes. Kuba bwe twateeka mu politics okuva Monday paka ku Monday muyinza obutafunamu ebisigadde, but because of we wish our community to know all these things, to know what is happening, to know what is taking place in the country. Absolutely. Tusobole okusigala nga tutambuza enjiri y'enkyukakyuka mu bulamu, mu byobufuzi, spiritually, wonna tusobole okukyusa ebintu ebyo. So n'olw'ensonga eyo mukulu Andrew Talemwa from USA, from Yale University, is a researcher because nabyogeddeko nti abitwalidde ekiseera nga abisomesaako n'okutegeeza ensi eno nti everything is possible. Next week or next time we shall have any other topic. Sibusibula batulaba. Abatuwuliriza era abatulaba tweyanziza nnyo okutuwa obudde bwammwe era mwebale kutulaba. Thank you for having me. All right. Thank you. Thank you very Just much. God bless you. Bless you. Obole okusomesa abantu. Amen. Nange bino mbize. Yes, sir. Era nja kumakinga sure nti omwana olina okukola ne n'omutegino kugamba n'omutuna by'omulabyemu n'omuguiding n'osobola omuzimba obulungi. Amen. Tubagaliza okubeera obulungi akuuma takumira mpeera. Mwedala. Bye.